bagenda maaso n'okutulaba era tuzzeemu okusinkana naye nga nkugamba nti bw'olaba poliisi esindise afande Asan Kasingye e Masaka oba bw'olaba asituse najja sina kumusindika okugumba mu buddu eno gye tuli omanya nti waliwo ekigenda okubeerawo oba oliawo wandibawo n'enkyukakyuka. Afande tuli butereevu ku Munnyo ku 3 gabira mawulire ga ssaawa zino ensi ekwesunga nnyo kubanga oba oliawo oyinza okuba nga ebuddo gize n'obuwanguzi ogenda kusooka otubuuzeeko ngenda kuwa omuzindaalo otubuulire etulyoleetedde bannabuddu. Webale nnyo webalire ddala era njagala kwebaza Soul TV Omunnyo olw'okunkyaza wano okwogera eri eggwanga ensonga lwaki tuli e Masaka. Era bulijjo tetukolera wano ekituleese y'ensonga ekifuuse ensonga y'ebijambiya. Abatemu abakozesa ebijambiya, abatemu abakozesa embuukule, abatemu abakozesa waliwo abakozeseza ebyuma ne bakuba abantu emitwe ebiringa ennyondo. Ate balina ne method endala basooka ne batiisatiisa ne bawandiikira abantu kiro kitwala mu nnaku nti olunaku olw'enkya oba luli tujja kujja era tujja kutuusaako ebitali birungi bwe batyo. Kale ensonga ezo zituleese wano era abantu batiddwa mu Lwengo wano kabonero wano e Masaka. Kwegamba kibi nnyo waliwo abatafudde naye nabo nga babatemye. Kale ensonga yetuleese wano okulaba nti tuleetawo eddembe mu kitundu, okulaba nti tukolera wamu n'abantu ba bulijjo, tukolera wamu n'ebitongole ebirala, okulaba nti omulimu gwaffe omukulu okulaba nti tukuuma obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe. Era this is a command. Article 212 eya Constitution ya Ssemateeka wa Uganda era bweteragira akawaira akasooka. Kale nno omulimu guno twatandika ogukola naye kati tugongeddemu amaanyi ne tuleeta n'ebitongole ebiyina obukugu ku mirimu gye tukola, si operations ebikwekweto byokka naye nga tukwatira wamu okulaba nti nno tumalawo obuzibu buno, tukwata abenyigidde mu ttemu lino tubatwala mu mbuga z'amateeka, ate tusuubiza tujja kubanga tufulumya report abantu bamanye kiki ekigenda mu maaso. For example olwaleero Minister of Internal Affairs era yagenze mu Parliament ku floor of Parliament n'ateekayo report yaffe yasoose eraga kiki ekigenda mu maaso. Eseba abantu bagenda kubuuza ekibuuzo kimu afande, ani atta bannamasaka? Bw'obanga oddamu ekibuuzo kino njagala otunuulire 2009 obuzibu nga buno bwatandikira ekyana mukaaka. Ne bugenda mu bitundu ebirala ebyaguleeta Masaka. Kyatwalira omwezi gumu okumala obuzibu buno naye abantu ne bafa mu ngeri bwetyo. 2018 nga gutandika omwaka era Kibinge wano Bukoma Nsimbi era bakola ekintu kyekimu ne bagayizaako n'okugenda mu bitundu ebirala Kalungu, Lwengo, Masaka. Kakati bw'otunuulira emyaka egyo omwaka ogwasooka ogwa 2009 kubanga nze nali nkulembera ekikwekweto ekyo ekya 2009 era ne 18 nali wano. Abasinga be twakwata ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka bali babbi battanga aba bodaboda babba bodaboda ne bazitwala ne bazitunda across Mutukula
waliwo yazigula yali muna Uganda naye kati ya shiftinga yadduka takyasobola na kujja wano kubanga tujja mukwata bamuyita Katongole nga bazigula bazitwala eri bazitematema spare nga batunda oluusi baagala okugezaako okukyusa endowooza y'abantu basanga omuntu ne bamutta tebalina kye batwala abantu basobole okulowooza nti oba kifitinga biiringi gye bali bataddewo ojjukira bawandikanga ebbaluwa nga bagamba tuli rebels tutandise ekibiina kyaffe kya rebels e Masaka abantu bakijjukira bulungi ne 18 Kidawalime Musaga Luwango ne banne ekyasooka mujulizi yali akikulembera mujulizi yali akikulembera kati wano waliwo Bagali Wango ne Kidawalime naye nabo nga babba sente z'abantu jjukira bawandikanga kiro kitwala munaku sente tugenda kujencha sente ziteeke kamoli sente ziteeke mu dirisa sente ziteeke wano naye nga batwala sente ojjukira ku luno waliwo be babbye oba okoze investigations z'obulungi batandika nga babba sente ne batuuka somewhere olw'okuba nti abantu boogera kino boogera kiri naye ne batandika okuba abantu nga tebalina kye bakoze batya kye batutte ekyo kimu naye bino byonna bye bakola nga olaba nkola ya kitujju ngamba nkola ya kitujju because it is terrorizing the public nkola ya kitujju kubanga bw'otigomya ekitundu n'okola etemu ng'ossa abantu like this ng'ogenda ng'okuba ono okuba oli that is terrorism ate nga tebasobola kikola nga tebali organized so this is an organized crime organized nti mu ntegeka mu enkuba yemu ekitegeeza bali organized so this is organized crime enkola ya kitujju era ne robbery n'okubba abantu kale that is the answer I can give you. Katonda nyafaane nga tetunaba kumaliza abantu balaba pikipiki ennyingi ze muleese eno baziraba mu bibuga mu byalo eri deep mu villages tezituuka abeeyo banakumibwa batya nga temutuukayo pikipiki ezo za kajja wano twakazireeta wano ate oluusi tuba tetwagala nnyo okwogera operational matters zaffe eri abantu mujja tusonyiwa oluusi tetwagala kwogera bingi engeri gye tugenda okuoperatingamu ebikwekwe okukolamu ebikwekweto byaffe piki tugenda ziteeka wano tugenda kukola ki naye mwe mulinde ekikulu yes mwe mulinde ekikulu njagala okwata ebintu bibiri operations zaffe ziri led by intelligence kwegamba wetugenda tuba tulina intelligence ate intelligence weeri on the ground ne director mwina wano kati awo kiba kitegeeza nti tetumala agagenda abantu balabe pikipiki okubanga balabe pikipiki tuzigulira amafuta tukola ki balabe pikipiki nedda ffe tuoperatinga methodically tuoperatinga led by intelligence so sinsobi nti pikipiki ozirabyeko ate sinsobi nti ziri deployed where they are supposed to be deployed. Bannayuganda abakulaba baako kyobagamba basiibule bannayuganda bandaba njagala bategeeza nti ekiri e Masaka tugenda kimalawo ekiri e Masaka lwaki tuli wano tuyungidde abawanvu n'abampi tuli wano ekyokubiri nsaba tukolaganire wamu n'abantu ba bulijjo bannamasaka n'ebitundu ebiriraanye Masaka ne districts eziriraanye Masaka eziri mu Greater Masaka tubakubiriza bannange mukolagane naffe mutuwa amawulire agakwata gemumanyi oba oli awo tetumanyi kubanga tugezaako okulaba nti musigala nga muli balamu omulimu guno tulina ogukola fembi ekyokusatu nsaba abo aboogera ebintu oluusi nga si byavunaanyizibwa kubanga mpulira ebigambo biyitiŋŋana nga si byavunaanyizibwa bisasamaza era bijjamu abantu essuubi ebigambo ebyo tubikomye kubanga kati omulamu waffe ffenna twagala ekitundu kibeeremu emirembe